ezisinga okulima kokowa owabula buli lunaku olukya abalimi bano ge bakaba ge bakomba olw'ebbeeyi eka buli kadde. Ssentebe w'abalimi Justus Kalekera agamba nti kati abaguzi ba kokowa be beesalirawo ebbeeyi gye bagula kubanga tewali mateeka gabafuga nga kino kikosezza nnyo abalimi bano. These days it is 6,000. It has fallen down the price. But during the season time we should to sell it at 8,000 or 7,000. The price is not fixed. Ono ategeezezza nti ssente ze bagula kilo ya kokowa ntono ddala nga tebafunamu yadde. Era wano wasinzidde nakubira gavumenti omulanga eveeyo bayambe ku kizibu kino naddala okubateerawo amateeka. If they see it in their community, they decide either to give us 4,000 or 6,000. When you refuse, you have nowhere to take it. You just buy it at a lower price. So we appeal from the government also to put in hand so that we get a fixed price. Wano minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulimi Christopher Kibazanga wasinzidde n'akubiriza abalimi bonna okwekolamu ebibiina eby'enjawulo ebinaabasobozesa okufuna akatale. Prices for primary production will continue fluctuating depending on the profits that a middleman wants to get. Kibazanga era basabye okweyunira ebibiina by'obwegassi okusobola okutunda ebirime byabwe kubanga ebibiina bino birina obusobozi obw'okufuna akatale k'ekirime kya kokowa. So farmers must be organized in Semliki Cooperative Union so that you market all your products through the union. Short to that, an individual farmer, you cannot negotiate for the better price through the cocoa cartel. And at the same time, you cannot reach the processors because you don't have the capacity. Ebyo ngo bitadde ku bbali ekitongole ekitakabanira okutumbula embeera y'obutonde bw'ensi okuva mu ggwanga lya Buswedi kikubye abalimi enkata bwe kibawadde emmotoka ezigenda okweyambisibwa mu by'obulimi. Emmotoka zino ekika kya kabangali ziweereddwa ekibiina ekigatta abalimi ki Uganda National Farmers Federation nga zigenda kuyambako mu kukola emirimu. Tubadde nga tulina emmoloka naye nga teziri mu mbeera ennungi ennyo zitambula naye nga bw'omanyi ekintu bwe kibaawo kikadiwa. So tubadde tulina plans era za kunoonya ebidduka ebipya one by one naye VI nevaayo netuyamba okufuna ekidduka kino.